Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe 3 ABN tulamusiza kunya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunyi lwaffe olwaleero budde mu kitabo ky'Abefeso essula 5 olwa 15 ne 16. Kale mutunule nnyo omutambulanga. Singa batalina magezi naye nga balina amagezi nga mwegulira ebbanga kubanga ennaku zino mbi nnyo. Pawulo wano atulabula nga lutegeeza ddala ffe mu mulembe guno gw'abavubuka tulina okutambula n'obwegendereza ng'abantu abalina amagezi buli kimu kye tukola nti tuleme okugwa mu kabi kubanga atulabula nga atwagaliza. Yesu atwagala nnyo okukola omulimu gwe naye tulina okutambula n'obwegendereza mu nnaku zino kubanga omulabe Sitaani ateeze nnyo buli muvubuka okulaba nti nno amusaanyaawo. Tulina okwekwata Katonda nga tunoonya ekigambo kye nga tukola nga bw'ayagala kubanga mu ye tusobola okujja bwonna obuwanguzi ne tuba nga tutambula nga bw'ayagala. Mukama abawa omukisa. Amannya agange Zeera Ija Nsobya. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe omulungi njagala okwebaza nate kubeera ng'otwegasseeko amakya ga leero okulaba nga tugenda mu maaso ne puroguramu yaffe ensulo y'enkya, okulaba nga tuyiga ekigambo n'okwongera okutambula ne Mukama nga tutandika olunaku kubanga kyansonga nnyo nti omutonzi waffe eyatuteeka mu nsi eno kyansonga okumala akaseera ne tutandika olunaku naye. Era n'enteekateeka eya 3 ABN eya puroguramu eno twagala okwebaza bakama baffe abatuwa omukisa okulaba nga tusobola okutuusaako puroguramu eno ku balabi baffe. Njagala okwebaza gwe atudde awo era njagala okutambulira awamu naawe mu buufu bwe bumwe tubadde tujja tutambulira olwaleero nga tutunulira ku nsonga ey'enkolagana yaffe ate ne Katonda waffe. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogugamba nti okunyiinyiitira mu Luganda naye oba omuvunuzi yakoze bulungi, mu Luzungu kigamba nti intense. Kigambo kiri kimu, intense, okunyiinyiitira. Ndowooza ekintu ekyekutte eky'amazima. Naye olunyiriri lwaffe olw'okujjukira oba olw'okuyiga luli mu kitabo ky'oluyimba ne bayita oluyimba lwa Sulumaani oba Songs of Solomon mu Luzungu ng'essuula eri emu olunyiriri lwa 15 na 6 naye nga tetunnazisoma katusooke twebaze Mukama. Omutukuvu Kitaffe ow'ekisa, kibadde kisa kyo nakwagala kuba ebitusobozesezza okubeera wano, ebitusobosezza okubanga amatu gaffe gakyasobola okuwulira ate n'amaaso gaffe okulaba. Nkwebaza olwa buli kinnoomu atudde mu ddiiro lye, atudde mu ofiisi ye ng'amaaso ge agatadde ku lutambi lwa 3 ABN asobole okulaba puroguramu eno n'okuyigiramu. Nange nsaba oyise eryanda eryokya ku mumwa gwange njogere ebyo byokka by'oyagala njogere ate era nga bigwa mu matu g'abaana bo bikole amakulu folo ffenna tusobole okudda gy'oli okuweereza nga bw'oyagala okutuukiriza ebirooto byo
bye walina bwe wali otutonda mu nsi muno. Nsaba ekisa kyo n'okwagala kwo bibeere wamu naffe kati paka lwe tumala puroguramu eno n'okuyisa mu lunaku linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukwano gwange nkwebaza okutambula naffe mu buufu obwo. Olunyiriri lwe mbagambye tugenda dusoma okuva mu kitabo eky'oluyimba oba Songs of Solomon ng'essuula tugenda kusoma esooka, tugenda kusoma mu ssuula esooka. Olunyiriri tugenda kusoma lwa 15 n'olwa 16. Bayibuli yange gye nsoma egamba bw'eti: laba oli mulungi ggwe, laba oli mulungi gwe njagala, laba oli mulungi amaaso ga mayiba. 16 lugamba laba oli mulungi muganzi wange, weewaawo wakusanyusa era ekitanda kyaffe kya malagala amato. Olw'16 kanduddemu oluwulire bulungi. Laba oli mulungi muganzi wange, weewaawo wakunsanyusa era ekitanda kyaffe kya malagala mato. Ekyakuyiga kyaffe ekyaleero okwawukana ku bye tubadde tuzze tuyiga kiri ku nsonga ey'amaanyi ey'okunyiinyiitira, kubanga eri tubadde tulaba omwoyo ne tujja nga tulaba n'omubiri, ne tulaba engeri gye bikwatagana, ne tulaba engeri gye tuyinza okukuzaamu enkola yaffe ey'omwoyo okusobola okubeera mu bulamu buno obw'omu nsi nga buweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa eyatutonda, naye ate n'okututeekateeka olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Nze naawe bwe tumanyi nti essaawa yonna obubonero bwonna buweddeyo mu nsi nga Bayibuli bwe yabwogerako, naye kaakati tusigazza kulindirira, era eriiso lyo n'eryange lirina kubeera waggulu wano nga tulinda, kubanga ebiseera biweddeyo. Naye ayogera ng'agamba, omuwandiisi w'ekitabo kino alaga nti ebintu bino byawandiikibwa mu Bayibuli. Nabagambye nti Mwoyo yaluŋŋamya Bayibuli eno neewandiikibwa. Tofaayo oba yali muyivu oba yali muvubi oba teyali muyivu oba yali amanyiiki oba yali mumpi oba ali muwanvu, naye Mukama baba yamukozesa. Ogwo gwali mulimu gwa Mukama okukola byonna ebiri muno. Naye amakya ga leero twogera ku kigambo ekirungi ekisanyusa. Nabagambye nti ebintu bino ebimu ebiri mu Bayibuli abantu abamu babikozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe bo, era Bayibuli eno osobola ogikozesa obulungi okufera abantu naye nga kyabulabe, naye era osobola ogikozesa okulaga omuntu nti omwagala. Naye era mu kuluŋŋamya kwa Mukama yaluŋŋamya n'ekitabo ky'oluyimba oba kye bayinza okuyita Songs of Solomon mu Lungereza, nakyo ne kibeera muno. Naye wano agambye nti laba ggwe omulungi, boogera ku bintu ddala bya laavu, si byakuzannyazannya, ebintu bya mukwano ddala. Naye lwaki babyogerako era lwaki babireese muno? Nti Katonda yalina okwagala eri omwana w'omuntu ng'okwagala okwo kw'amaanyi. Era njagala okitegeere nti olw'okubanga Katonda yayagala nnyo omwana w'omuntu, kyova olaba bwe yamutonda teyamukola nga roboti. Kubanga roboti yo bw'ogikola oba kompyuta bw'ogiteekako oba eno TV yo w'otudde ng'ondaba gw'olina eppeesa lyayo, osobola oddinyiga pa n'ogijjako. Eno puroguramu sijagala pa n'okyusa n'ogenda ku puroguramu endala. Katonda omutonzi wange n'owuwo, omutonzi w'omuntu yali asobola okukikola ekyo bulungi. Omuntu n'amukola n'amuteeka ku remote. Roboti eri bagitambuliza ku remote mu nsi ezaakula, tebalina bamaidi abamu naddala bannaggagga. Roboti ebeerayo nga yeekola ebyokufumba, yeekola ebyokulongoosa, buli kimu ne bagitayiminga n'ebeera ng'ekola ebintu ebyo. Katonda wange n'owuwo, Katonda waffe ffenna awamu yali asobola okukola ekyo. Omuntu n'abeera ng'atondeddwa mu ngeri naye ng'asobola okukola ebyo. Naye olw'okwagala okungi yamutonda ng'alina okwesalirawo. Awo wewali kalumanywera nti okwagala kwa Katonda takaka nze naawe okubeera nga tukola ebyo by'ayagala.
naye atukolera ekintu kimu kwe kubitutegeeza nga bwe tuzze tuyiga yonna gye tuvudde biri mu kitabo yabituwandiikira. Naye nga bwe twayize ku nnaku ziri ezasoose nti n'atasobola kusoma kitabo baabitadde ku kompyuta, nti n'atasobola kuwuliriza kompyuta nga tagirina amaaso gaafa baabitadde ku leediyo asobola okuteeka mu matu n'awuliriza, n'atambulira mu mmotoka naye asobola okuteeka muri kaseeti n'awuliriza, n'asobola okuba nga bayibuli esomwa nga mwali. N'olw'ensonga eyo okwagala kwa Katonda kyembadde ngezaako okujjirayo nti kusava obwenkaniddaawo kyekikutuusaawo. Naye kakati wano akuleese naye ng'atutegeeza omuwandiisi w'akasimuka kano nti okwagala kwa Katonda tekuli romantiki nga gwe bw'obeeraawo n'olaba omuntu oba n'olaba omuntu n'owulira nti mutima gwange ate gumwagadde nnyo, mpulira n'enviiri zinvudde ku mutwe nti ate mpulira obuwojjolo buntambula. Eyo si yenkola. Naye enjagala Katonda gy'ayagalamu omuntu eri constant, nga bwe yakwagala jjo na leero bwe kuli. Abamu muyinza okubeeyo nga muyina mangi mwali mwagaddeko oba mwagaddwako n'atalina mwami atalina mukyala, waakiri walinako abazadde bo ne bakwagala n'omanya engeri gye bakwagalamu, naye n'atabalina waakiri olina keyateeka eyakkuza oba omuntu yenna ne mukwano gwo n'omanya nti akwagala, naye ng'okwagala kwe tekusinziira ku biki by'omukolera. Kubanga abaana abamu balina okwagala eri bazadde baabwe nga bagamba muzadde wange ankolera ebintu bingi. Abazadde abamu balina okwagala eri abaana baabwe ne babalonda namu ne bagamba onantegeera oyo tantegeera, n'ayagala ono nnyo okusinga ono kubanga ono amutegeera mu quotes, ono tamutegeera nnyo. Katonda ekyokuyiga kyaffe ekyaleero nga bwakwagala gwandaba bw'atyo bwanjagala. Nti omuwandiisi yannyonnyola n'agamba nti ne bwe walibadde omu mu nsi ebintu byonna byonna Katonda bye yakola, Yesu bye yakola n'afa ku musaalaba yalifudde ne bwe twalibadde babirinze naawe atudde awandaba. Oba mu nnyumba yo ggwe mwekka abalimu nga mmwe mwali mu nsi eno, Yesu okufa ku musaalaba era yalifudde mubeere balamu. Kakati okwagala okwo kufaanana bwe kutyo. Katonda tatwagala nti kubanga tusimayiringa bulungi, tatwagala nti twambadde ne tunyuma, tatwagala nti kubanga tulabika bulungi, tatwagala nti kubanga tuli bagezi. Nowanda byonna byali twagaddeko yabituwa. Okwagala kwa Katonda tekuli bwe kutyo. N'olw'ensonga eyo naye tatusuubira ng'abamu bwe tukola nti Katonda ankoledde ebikulu nze bannange era nze bwe simwebaza. Ekyo nayo takitusuubiramu, kubanga Katonda ye Katonda w'ekiro, ye Katonda okumakya, ye Katonda mu ttuntu, ye Katonda akawungeezi. Katonda ye Katonda ng'oli mulwadde, ye Katonda ng'oli mulamu, ye Katonda nga bamaze okulangirira nti olina kansa ogenda kutandika chemotherapy, asigala ye Katonda. Katonda y'omu asigala ye Katonda ng'omulwadde maama wo gw'olina omu bw'ati ng'alwadde ate omusawo n'agamba tajja kuwona, ate kituufu Katonda n'omutegeeza naye era n'agamba nti nedda ono kaawummule, asigala ye Katonda. Naye mu kasimuka kaffe akaleero batulaze nti waliwo okwemulugunya. Katonda si musanyufu eri abantu be kubanga tumuvuddeko ne tugenda ne tukola ebirala ebyaffe, kubanga okwagala kwaffe gyali kusinziira ku biki byatukoledde. Naye ate nga nze naawe okwagala kwaffe eri Katonda kwali sinzidde ku bye yatukolera, kubanga omutango gwonna yagusasula. Senga teyagusasula nze naawe twalibadde tuli mu buzibu oba mu matigga ag'okufa okutaddamu kubeera balamu nate. Naye atuwadde choice nti nkola okusalawo, naawe n'okola okusalawo kiki ky'ogenda okubeera. Okuyita mu kigambo kye Katonda atuyigiriza nti tuli balamu olw'okwagala kwe. Tuyita mu bye tuyitamu n'atusomosa olw'okwagala kwe, nti era Katonda atusuubira ffe tubeere n'okwagala kwe kumu ne gy'ali.
kubanga yatuwa obulamu ate n'abutuweera ku bwereere nti ne bwe yabutuwa ne tubuzannyisa eri bajjajjaffe Adamu ne Kaawa bwe baayonoona ne tubuyiwa ng'ekibonerezo kyali kyakufa tuzikirire emirembe gyonna n'addamu n'abufuna n'abutuddiza Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba. Kitegeeza nti kyetaagisa nze naawe mu ngeri ey'enjawulo buli lunaku tubeere nga twewaayo okulaba nti okwagala kwa Katonda okwo kwe yatuwa okuyita mu Mwoyo Omutukuvu ng'era atujjukiza kuba ne bwe tuba tuvudde ku mulamwa atutegeeza ne tuddayo, bwe tuba tuvudde ku kino atuluŋŋamya ne tuddamu ne tugenda ku nsonga eyo ne tusobola okufuuka ekyo Mukama ky'ayagala. So mukwano gwange ampuliriza, mukwano gwange andaba amakya ga leero, nsaba Mukama akuluŋŋamye ng'atojjukira ebintu bino nti birina okukolebwa nze naawe okubeera obulungi, kubanga Yesu bwe yatufiirira ku musaalaba yafa ffe tubeere balamu era n'atukolera ebyo bye yatukolera. Kyova olaba nga mu luyimba lwa Sulumaani tulaba ebigambo ebyo ng'oba oli awo biringa ebikwata ku bantu kw'okuba Sulumaani yabikozesa ng'abikozesa ku mukyala we, naye olw'okuba nga biri mu Bayibuli mulimu ensonga ez'omwoyo ez'obuziba nga zeetaaga okuyiga okw'enjawulo. Kye nabagambyeko ennaku nga 3 emabega nga tuyiga nti waliwo ebintu ebimu ebyangu okuyiga mu Bayibuli nti Katonda kwagala, ekyo n'okitegeera. Naye ate bw'osanga ebigambo nga bino nga Sulumaani ayogera n'agamba nti oli mukwano gwange omulungi omwagalwa, ekitanda kyaffe kinaabeera malagala mato, kiki kyategeeza? So byebyo ebyobuziba bye nabagambye nti tuba twetaaga okuyiga mu Bayibuli mu ngeri ey'enjawulo okulaba nti tusobola okubeera abalamu ne tutegeera Mukama ki kyayagala tubeere. Naye ate mu ngeri y'emu atusuubira, bw'omala okumutegeera okutuuka ku ddaala eryo osobola okuddira enkola eyo Katonda gy'omutegeddemu n'ogikozesa okutuuka ku bantu abalala, kubanga oluusi abantu abamu tugenda ne twekomoma ne tugamba nyanze simanyi kubuulira, nze byawandiikibwa emiteeka mu mutwe tebikwatamu. Teweetaaga kusoma byawandiikibwa, ebyo birekere abantu 3 ebyeni beneereeta ejja baleeta gwe ng'otudde mu ddiiro libagi. Naye kye nagambye olunaku olwajjo nti omuntu osobola gubuuba ng'olina obusobozi omugulira TV, omugulira diishi ya 3 ebyeni n'awuliriza, biba bimutuuseeko awo. So abamu twekomoma ne tugamba nze simanyi njiri, ate naayogera ki? Gweyogera obujulizi bwo buwa abantu ti nze Yesu yankolera kino na kino na kino. Waliwo abantu abamu be mutunuulira nga tomutwala serious kubanga bw'omusaba obujulizi agamba Yesu yanfiirira. Gwe n'olowooza nti eyo constant, ffenna yatufiirira. Ate waliwo obujulizi awo? Tewali bujulizi. Naye obujulizi weebuli lwa nsonga, yakufiirira nange yanfiirira. Naye ffenna tukimanyi bwe tutyo. Twalabye eri nti wali abasoma Bayibuli ng'abasoma textbook. Twalabye nti mu maka mangi mulimu Bayibuli, senga ogenda ng'okola survey n'oyingira nju ku nju awo ku mulirwana wammwe ojja kusanga ng'ennyumba kumpi 9 ku buli 100 zirimu Bayibuli. Ne bw'onooyingira mu maka g'Abasiraamu ojja kusanga ng'omwana gwe baatwala egindi kubanga akola essomo nga Christianity nga religious education ng'essomo naye ng'alina Bayibuli. Amakulu agalimu nti mu buli nnyumba ebiseera ebisinga mulimu Bayibuli, naye tuzikozesa tutya? Kaakati kwe kwagala okwo kwagamba mu bulamu bwo n'obwange kino kijja nga kitusoomooza. Kiki kyenkoze mukwano gwange? Kiki ky'okoze okulaga nti oyagala Mukama? Aleme okwemulugunya, kubanga ebikolwa ebimu bye twetaaga okukola kuwaayo obudde bwaffe gy'ali. Kyewuunyisa nti Katonda talina kyamaanyi kyatwagalako. Bayibuli etugamba nti ffeeza ne zaabu byonna bya Katonda, ensi n'okujjula kwayo iye. Kati Katonda ayagala nze kitundu kya 10 kyange? Bwe nkiwa mba ntuukiriza buvunaanyizibwa bwange, kubanga Bayibuli tonfuna Bayibuli bwetyo bwetulagira, so nkola ekyo obuvunaanyizibwa bwange. Naye ne bwe njeema ne sikiwa, omulimu gwa Mukama gusigala gukola ki? Gugenda mu maaso.
naye Katonda ayagala nenneewaayo nze omutima gwange, nze omutima gwo gwe n'ogukwata n'oguwa Kristo asobole okugukozesa obulamu bwo busobole okukola enjawulo mu nsi muno, ate n'okwongera okuteekateeka olw'obakabaka bwe obugenda okujja. Olunyiriri olulala era oluli mu kkowe eryo twalusanze mu kubikkulirwa. Kubikkulirwa mukwano gwange ali awo bikkula. Kubikkulirwa kye kitabo kyaffe ekisembayo mu Bayibuli, nga essuula yabadde yakubiri essuula olunyiriri lwa 4. Bayibuli egamba, naye nnina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Olunyiriri olwogera naawe mukwano gwange andaba nti Katonda alina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Waliwo mumwe abatudde eyo nga mulaba, waliwo abatudde eyo nga mufumintiriza, nga waliwo ekiseera we wategeerera Katonda n'omutegeera wena n'obuuka mu bbanga n'oganze mutegedde yekyekyo, naye oluvannyuma lw'ebbanga ogenze owola. Olunaku lwa Ssabbiiti naye oli mu mirimu gyo. Ekiseera kyakwewonga, kakati tuli ku 3 ebyen ensulo y'enkya, okuwuliriza waakiri obudakiika buno tulabe kiki kyenyinza okutambula nakyo okuyita mu lunaku. Tokyabiriko kubanga okwagala kwo kuli kwakola ki? Kwawola. Naye Yesu nga bwe nabagambye, Katonda yawaayo omwana we omu yekka ajja atufiirire tubeere n'obulamu, naye ate teyatufiirira nti waliwo condition nti tulina kweyisa bwe tuti kubanga yali badde atuzikiriza tulina kweyisa bwe tuti atwagale. Nedda, nabagambye nti okwagala kwe twogerako wano si kwe kw'okukyamuukirira ti mpulira butterfly mu lubuto era mpulira bwe sikulabako, bwe mpulidde ku ddoboozi lyo ne mpeweera. Bwe tuba twagala Mukama, okwagala kusingako awo, kulina kuba constant kubanga Katonda eyalagira jjo nti tottanga era ye Katonda y'omu. Okwagala kwe tekukyukakyuka era n'amateeka ge tegakyukakyuka, bwe gatyo bwe gali. Katonda eyayogera nti tolimbanga takuwaayo excuse yonna whatsoever nti ate bw'oba kasimu kale kino ekirimbo si kyamaanyi. So tulina okutambulira mu mbeera efaanana bw'etyo nga tumanyi nti Katonda waffe wakwagala, naye yatukolera omutango bwe yawaayo omwana we Yesu Kristo afe ku lwaffe tubeere balamu. Omutango ogwo tugukozesezza tutya? So okwagala kwaffe kuno eri Katonda nga naye bw'atwagala tekulina kubeera ng'okwagala kwo bwe kuli gwandaba n'eri mwami wo oba eri mukyala wo oba abaana bo, nti kujja kusinziira ku mbeera gye beeyisaamu. Abamu bamanyi n'okuzaalukuka abaana baabwe ti mwana wange nkuzaalukuse, naye Yesu ataakuzaalukuka atya? Katonda akuzaalukuka atya nga ate yatuuka ekiseera n'akwata n'omutango omulala omwana we omu yekka n'amuteeka ku risiki n'ajja n'afa ku musaalaba. N'olw'ensonga eyo nsaba Mukama atukuume, nsaba Mukama atuwe omukisa nga tufumintiriza ku bigambo ebyo. Olunyiriri luno lunsanyusiza kanduddemu kubanga lwogera gy'oli nange directly nga lutugamba oluli mu kubikku. Kanzisome zombi. Luno olwasoose lugamba laba omulungi. Kantandikire ku lwa 15 nagambye mu luyimba lwa Sulemaani essuula ya esooka olunyiriri lwa 15 ne 16. 15 owuliriza mukwano gwange. Laba oli mulungi gwe njagala, laba oli mulungi amaaso ga mayiba. 16 laba oli mulungi muganzi wange, weewaawo wakunsanyusa era ekitanda kyaffe kyamalagala amato. Ng'agezaako okunnyonnyola omukwano ogwo, naye bw'amaliriza ngadde eno mu kwemulugunya n'agamba luno twalugye mu kubikkulirwa essuula ya 2 olunyiriri lwa 4. Mukwano gwange lugamba bwe ruti nti naye nnina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala kwo
okw'olubereberye. Mikwano gyange, nsaba olwaleero Mukama atuzza obujja nga tutandika olunaku tusobole okufuna okwagala kwa Mukama kwatwagalamu, ate naffe tukole kyekimu. Tubeere mu kwagala okwo, tuleme kubeera nga twemulugunya kubanga ofulumye leero ensimbi ne zigaana okujja n'ogamba nti Katonda muvuddeko. Tusobole okubeera nga Yobu bwe baamuwa amagezi, mukyala we n'amugamba nti naye ng'obonyebonye weegaane Katonda ofe. N'agamba nti tunaamwebaza nga tufunye ebirungi byereere, Katonda asigala Katonda. Naye ebigambo ebyasinga okusanyusa awo yagamba nti ndi mulaba, Katonda wange mulamu, ne bwe naaba nga nvudde ne nva mubiri guno ogujjudde ekibi, oguvunda ne guwunya, ndi mulaba n'amaaso gange, ndi mulaba mwene, nze nga nze, nti gwatudde awo oli mulaba Katonda mwene, maaso na maaso. Naye nga tusobodde, nga bwe mbadde mbayitiramu okuyita mu kiseera kyonna, okuyita mu kigambo kino. Wano bwe bugagga, buli kimu kiri wano, bw'omunoonya mu mazima ne mu bwenkanya ojja kumusanga muno. Era Mukama ajja kukuteekateeka. Nsaba mukwano gwange ogende mu maaso weetegereza, olinda puroguramu eno ensulo y'enkya buli ku makya, tutandike olunaku wamu ate tusobole okutambula nga Mukama bw'ayagala. Akumpeera omukisa ng'ogenda okukola, akumpeera omukisa ng'okomawo mu maka go, naye ate oyongere okwenyweza ku Mukama. Mukama akuume. Katwebaze. Omutukuvu Kitaffe ow'ekisa tukwebaza kubanga oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo. Otulaze okwagala okungi gye tuli newankubadde nga twayonoona mu maaso go, naye ate saba otukkiriza okwetonda kwaffe kubanga bangi omwana we atudde mu ddiiro lye ng'alaba yava kwagala kwe okwasooka, kubanga okwagala kwabadde akutadde ku bintu. Bw'omuwa omukisa ng'asanyuka, bw'alaba embeera etamusanyusa ng'agamba omuvuddeko era naye bw'atyo. Nsaba ffenna otuteeketeeke, ffenna abeetegereza puroguramu eno abagijjumbidde, otuwe omukisa ekiseera nga kituuse tusanyukire wamu ne bangi be tutamanye abatulaba bwe tuli basisinkana, twejjukize nti bwe twawulira ebigambo bino byatusembeza kumpi ne Yesu era bwe buwanguzi bwaffe. Ekyo kye nneesabira, kye nsabira na buli muntu yenna awuliriza n'ab'eŋŋanda ze zonna, kuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Mukama akuume. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.